lunaku lwa Sunday nga 15 August 2021 ekyasa ekisembayo kyakubiddwa akabinja k'abatalibaani era ne bavuunika gavumenti ya Afghanistan ebadde ekulemberwa Ashraf Ghani. Obudde bwe bwaddugadde, Ghani yabinnyise mu nsuwa era Wetwogerera bino ng'ali mu buwanguse ng'ensonda ez'enjawulo zooleka nti akyekukumyeko mu ggwanga erimanyiddwa nga Uzbekistan. Abawambi bayingidde nadde olubirirwa obwa pulezidenti nga kati ekiddako kulaba butya bwe batwala eggwanga mu maaso. Kyokka nga baakawamba bannansi abataagalira ddala kuwulira ku kigambo Omutalibaani beeyiye ku nguudo z'ekibuga Kabul nga beekalakaasa bepona okwegayirira Amerika obutabaabulira kubaleka mu mannyo ga mpisi. Afghanistan eri munnabe yennyini kubanga bannansi kikula kino abatawagira nkola z'Abatalibaani bawerako era nga Wetwogerera bino banoonya we bayita kufuluma ggwanga ebinaddirira bibaggwa enkoto. Kumpi na buli ggwanga eribadde n'enkolagana ne gavumenti eŋŋenzi liri mu kaweefube wa kuggyayo batuuze baalyo naddala abakozi ab'enkizo kubanga nabo tebannaba kumanya biki biyinza kuddirira. Okuva ku lunaku lwa Sunday wabaddewo akavuyo ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu mu kibuga Kabul era ng'obwengula bw'eggwanga lino bwaggaddwa nga teri nnyonyi ekkirizibwa kubuuka oba kugwa ku kisaawe kyonna. Amagye ga Amerika agakyali mu Afghanistan gaayiriddwa dda ku kisaawe okukakasa ng'embeera teva mu nteeko n'okulaba nga gavumenti empya tebaako muntu gweremesa kufuluma ggwanga naddala bannansi baayo abataasiimye byakoleddwa. Oyinza obutanenya bannansi ba Afghanistan kwetegula kibambulira kubanga emyaka 20 emabega balozaako kufuga bbiri abasajja Abatalibaani nga Amerika tennaba kubafufuggaza kubalesa ntebe ewooma. Bano baafuga bannaabwe n'omukono ogw'ekyuma wakati wa 1996 ne 2001. Naye abaffe akabinja kano kajja kati okutondebwawo katuuke n'okugaziira ddala okutuuka ku sseriri obuyinza bw'eggwanga. Ekirala ndagaano ki eyakoleddwa ne gavumenti ya Amerika eyabajja mu buyinza ng'ebadde bakuumidde mu nkalajjo okumala emyaka 20. Katusookere ku kigambo Taliban kyennyini ekitegeeza omuyizi oba student. Akabinja kano kaaliko abasajja ba mujahideen abataalina nnyo byakukola mu kibuga Kandahar mu biseera eggwanga lya Soviet Union olunaku olwaleero eryeyita Russia we lyafugira Afghanistan wakati mu lutalo olwali lutuumiddwa Cold War. America teyayagala kwaŋŋanga Soviet Union butereevu bwetyo ne yeeyambisa akabinja kaayo akabambega akamanyiddwa nga CIA okuteekateeka bannansi ba Afghanistan bennyini era ne babawo okutendekebwa ebyokulwanyisa eby'omulembe n'amagezi ag'ekikugu era abasajja bano baalwana Abasoovi ne babawangula. Bino byaliwo ku nkomerero y'emyaka gy'ensanvu ne ku ntandikwa y'emyaka egy'ekinaana. Soviet Union bwefuluma Afghanistan, eggwanga lyasigala lirengejja mu byobufuzi ekyatondawo obubinja obw'enjawulo mu 1994 obwatandika okugujubanira obuyinza buno. Abalwanyi abateekateekebwa CIA nabo baaliwo mu kavuvuŋŋano kano era nga kumpi ke kabinja akaali kasinga amaanyi wansi w'omusajja Abdul Ghani Bardal ne munnaddiini Sheikh Mullah Omar. Mu 1996 bano baawamba obuyinza era eggwanga ne batandika kulifugira ku nkola ya Sharia oba amateeka g'Obuyisiraamu amakambwe ddala. Bannansi bangi battibwa ng'etteeka lino lissibwa mu nkola nga balangibwa ebintu ng'obwenzi, obutemu n'ebirala. Abaatemwako emikono bo tobala nga balangibwa okuzza obusango obutonotono ng'okubba. Bino byonna byanyizanga bannansi wabula nga banoonya bwe beetakkuluzaako Abatalibaani nga buteerere. Nga bwe bagamba nti omukisa nkukunyi ne bw'ogituulira tefa, Afghanistan yatandika enkolagana n'omusajja omutujju eyayitibwanga Osama bin Laden era ng'asinziira mu ggwanga lino yateekateeka olulumba lw'ebyafaayo ku Amerika. Abasajja be mwe baawambira ennyonyi ne bazitomeza ekizimbe ki World Trade Center mu kibuga New York nga 11 Septemba 2001 era abantu abasoba mu 2000 ne batokomokeramu.
Amerika yakizuula mangu nti Bin Laden yabadde emabega wa bino era n'esaba abatalibaani obutakola nsobi yonna bakwate omusajja Amerika gwe yeetaaga bagimuwe. Abatalibaani baakomba kwebaza eriibwa bwetyo Amerika n'ekimanya nti eyeetuukidde tanywa matabangufu n'eweerezaayo amagye gaayo gabagolola ettumba ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2021. Gavumenti y'Abatalibaani yagwambagirawo wabula tebaawanika, baasigala bakyalwanira mu nkalajje z'eddungu mu lutalo olwafiiramu abantu abatabalika. Bin Laden yali yatwala Amerika mu ggwanga lino ng'amaze okuttibwa mu Meeyi wa 2011 mu kibuga Abbottabad ekya Pakistan. Amerika yatandika okuba nga tekyalaba nsonga ndala nnene ekyabookesa kasana mu nsi etali yaabwe. Mpola mpola mu 2018 baatandika okusembeza Abatalibaani ku mmeeza bateese bo babalekera ensi yaabwe, amagye ga Amerika gaddeyo okwaboobwe. Kino Abatalibaani baakyaniriza era mu February wa 2020 bano baatuuka ku kukkaanya ne bassa n'omukono ku ndagaano y'ebyafaayo eyatontabaala nange sikutabaala. Kyokka kino tekyategeeza nti olutalo luwedde, kubanga Abatalibaani basigala bakyatta abantu ba bulijjo wamu n'amagye ga gavumenti okutuusa ennyago bwe zaanyiinyintidde ne bawamba ebibuga ebikulu omuli ne Kabul ekirimu obutuulo bwa gavumenti. Nga bakyafuga Afghanistan, Abatalibaani tebakkirizanga bakazi kukola yadde abaana ab'obuwala okusoma era nga kyali kyabuwaza abasajja okukuza ekirevu n'ekiwanvuwa, nga bano baawera n'okuwuliriza ennyimba, okulaba TV ne sinema. Mu ndagaano empya bano bakkaanyiza nti abakazi baakusigala nga bakola wabula nga baakuwerekerwangako abooluganda abasajja, era n'abaana ab'obuwala baakusigala nga basoma newankubadde nga bano bandizimbibwa amasomero agaabwe obuteetaba n'abaana ba bulenzi. Kyokka ekyewuunyisa nga Abamerika tebannaba nakuggweerayo, abalwanyi Abatalibaani baliko banka gye beesoze mu kibuga Kandahar ne balagira abakazi 9 abakolamu okufuluma nti era tebaddangamu ne babalabako ku mulimu gwonna, era mbagirawo ne babawerekerera ku mudumu gw'emmundu okubatuusa ewaka. Bino n'ebirala bye bazze bakola mu myezi egiyise bye bikubidde bannansi ttooki ku kijja, era abalinawo akasimbi k'okuluwuzi kwe kuddukira ku kisaawe ky'ennyonyi bakwate enjabala. Mu kiseera kino Abatalibaani bakulemberwa Haibatullah Akhundzada eyalondebwa mu 2006 oluvannyuma lw'omukulembeze waabwe Hector Mansour okuttibwa Abamerika nga beeyambisa akanyonyi ka drone. Mansour naye obuyinza yali tannabuwangaalamu kubanga yali kyajjasikira Mullah Omar eyali yattibwa mu ngeri y'emu, wabula okufa kwe ne kusirikirwa okumala emyaka 4 olw'okulwanira obuyinza munda okwali kubaluseewo. Ebya Afghanistan biringa ebitandika obutandisi, ffe weetuli tujja kubirondoola tubikulombojjere. Nze Solomon Kaweesa.